Vicky munnaffe tumwagaliza mirembe myerere kubanga tulabyemu okubataataganya okuyitirivu okutataganyizwa okuyitirivu ate n'enfuufu gye balimu babajja ku maini ne babasindika mu nfuufu era enkola ya bulijjo byenkola bwebeera bwetyo naye ate kikolera ono yennyini gwekikolera n'olwekyo tusabira abantu baffe Allah abawe obulamu obulungi era balimize bulungi. Naye muganda wange yagenze mwetegefu mulabyeko ng'akuba push ups awe asosezi kubamu ku machanga amanyi kyayolekedde kyo si kyangu. So okutegezaako olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera Buyende okuva ku makya basimbudde bagenda Buyende tebannatuuka. Sigamba nti olugendo luwanvu ennyo naye emisanvu gye basanze mu kkubo kati babadde banatera okutuuka e Buyende kale ne babagamba nti mukyuse mukole ki muddeyo bajjeyo emmamba abasirikale aba buli kala ne bablockinga amakubo. So haji tugenda kubeera nga tuyitako mu nsonga za campaign abantu bali mu abakadde kana abakadde waliwo n'abamu be mwali mwalagula nti abo tebagenda kufuna kadi bwe twogera akadde kano kadi tebazifunye. So awe tugenda okubeera nga tutambulira mpola mpola. Tugenda kutandika ne campaign kubiri. Bobi Wine yabadde olunaku lw'eggulo yabadde Jinja n'alaunchinga manifesto ye. Kati nsaba hajo tuyisize mu manifesto Bobi Wine gye yawadde olunaku lw'eggulo gw'olaba kyekyo oba mulimu ekyabadde kibulamu nga ggwe muna Uganda. Abalungi abatulaba abamu ababirabye ku mukutu n'abatannababiraba ku radio abalina ama TV gammwe abawulidde ku mawulire aga radio olunaku lwajjo omwagazi w'abangi alwanirira enkyukakyuka alwanirira byanyigiriza yabadde mu Jinja mu district ye Jinja ng'agenze okuggulawo manifesto ye. Ekyamazima twebaza abantu b'e Busoga mwebale kwagala Bobi Wine mwebale kumwaniriza mwebale kumwagala kubanga ekibaddewo leero era kye kyabaddewo nejjo okutereza mwe Busoga tebamuyita Bobi Wine bamuyita Ngobi etyo okwaniriza omwana mmwe Ngobi twasanyuse nnyo twategedde nti erinnya limwamuwa bampa budde erinnya limwamuwa wamma ddala limugwanidde era limugwana era mwalikuliriza era wabeere yayogera Lusoga. Ekyamazima nejjo babatataganyizza kyenjagala okuwa nti nejjo babayisize era bwebito bwe babakoze gwe tokyewuunya omuntu agende Nakawa nga Lala agenda gikuba Nakawa gy'alaga wabula ne bamugamba nti gende Wakiso obunfuna bulungi nebagala bagende Zirobwe olina kuyita Zirobwe ogende ogwebugerere ate oli okookomewo gye Nakawa bwe yabadde nejjo. Kakati byonna byonna babikola kutwala budde asiŋŋaane ng'abantu bano bakendedde baweddewo kamera zigenda okulaga nti asanze tewali bantu kubanga abantu beetamwa. Lwaki nga akadde kali akabyabakama bafune kye banaleeta nti teyalina bantu Lala yazikubanga nga tewali bantu kituufu yazitambula ne tewali bantu. So mu bufunze haji kino kye bakola bagezako kutangira namba y'abantu kubanga abantu baffe twetamwa mangu. Kati omuntu yabadde okutuuka olwaleero Lala eririddawa Buyenda bali Buyende ne Kamuli endowooza Kamuli Buyende agendayo kwa gye bamusaziza kati bamukyusiza kati agenze Kamuli kyensembe okutegeera ozabadde bayikubo ddala neriremwa kati azze olw'obudde ne bazzayo bagende Kamuli kitegeeza kati ab'e Buyende obusungu bwe baba bayina bayinza obutasobola ate kujjawa abadde bamulindiridda ebyo baagala kati ate nga newe Kamuli gyebadde okutuuka essaawa 8 kwa kyekyamusuzizza ejjinja ng'agaana tutwakereye Kamuli babadde okutuuka essaawa 8 era agenda kutuukawo essaawa mmeka 10 oba 9 kati byonna babikola lwekyo wadde akakiiko k'ebyokulonda nalabye ejjo omwogezi wa akakiiko k'ebyokulonda olwaleero ng'ayogera nti kampeyini zaffe tubeebaza mwenna abeesimbyewo zatambudde bulungi tewabaddewo mutalo tewabaddewo tiyagaasi kituufu naye ono kukuuma ddembe nga bwe mulabyeko nyinako bwe mulabye wabadde mu kisaawe nga bataddewo ebimotoka ng'abantu badde bekukunga n'abagamba mukuulinge gwe bayita omuyaaye. So n'olwekyo
ekyo nno nze nkyakuba omulanga eri muganda wange Bulaza Abbas Byakagaba damu olongoose tewali kyamaanyi nnyo ono bw'agamba nti nze njagala kugoba kibuuzo kimu nti okuuma abantu bo nga bayita mu maduuka wakati kyekyo kyokka ky'oba omubuuza. Ekyokubiri bano abasirikale bamutambulireko kukuuma abantu bano butakola fujjo so si kumutangira. Ekyo nze kyekirowoozo kye naali badde mpa muganda wange Bulaza Abbas Wakagaba abatulaba mwenna. Kati bwe tuddayo wali ku manifesto ya Bob Wine ku kikumi poliisi kuzina ennaku ebbiri nga bw'olabye oyinza giwakomeka mu kalulu kano ze ennaku ebbiri zakata olumu kwano terunnagwa katubale olumu ku kikumi mbawaaka 3 why olwokubadde bayimiridde ne batakuba leero bantu wadde banyiivu nga bw'obalaba oba 2 kamba wa 2 bayimiridde olw'obunyiivu bwabwe bayina ne orders bayina bali badde bakuba abantu kuba bo kye bakola abantu bano bebabaso poliisi ejolaba bwereeta ebintu ebyo yeesookereza abantu ebyo no bye batadde ebuyenda kati bye batadde ebuyenda nga bw'obiraba kakati muleeta byaki be muleetera tebalina nkonyogo tebalina badde mayinja munaabagamba bugambi nti mukyuke ezo sente z'abasajja be batanaba kusasula zente ezo ababanja abapoliisi bolaba bangi babanja naye mu mitima gyabwe tebeekubamu nti esente zino zetunoona omuntu oyo bwe tumugambya n'omu wa DPC abatwala ekitundu ekyo nakulabye oyogera vaayo tugambe bugambi nti jjo nabagambisizza omumwa baaganye kati kanneerinde ni tulina kati otadde butazi tebakutuuse nako ne batambula ne bakola batya ne bagenda so n'olwekyo ekyo nno nze kyensaba mutereeze kampeyini zitambule kyenkanyi olwaleero omukulu ali mu buyinza agenze Luweero ku makuba abantu wonna babaddeko abatonotono so siga nti wonna naye wamu we bateeseteese era obedda batwala abantu okubayiwawo abasangewo obedda batwala abantu okubayiwawo n'abasangawo naye nga we bali tewaliwo basirikale tewaliwo baki ate nga bakola effujjo eriyitirivu kubanga bo okubadde bamanyi balina kkala ya yero ate ono bye bali mu buyinza effujjo lye balikola kubanga bo abo tebakyaliko kuwaayiriza akabonero obujulizi bwavaayo dda tebakyasinza okunyakula obusubi obutimbu abantu n'okukuba abantu okukola effujjo kati nga bwe muleka abo ne bano mubaleke tumale kuwulira nsonga nti bwe bagenze wano bamenya amaduuka bassa abantu ekyo kyokka nze kyensaba ekyo nkisaba Abbas Wakagaba nkisaba aduumira amagye Muhoozi mwenna abakulu mutule mu kabineti yammwe mugende naye abange akalulu kano kuno bwe tukawaayo saddaaka ne tusaddaakira abantu ne watabaawo kuyiwa musaayi ne watabaawo tiya gaasi kiki kye tunaavaako ffe bifo byaffe bye bigenda okuvaawo nedda kitegeere bulungi so ensonga nga ngivuddeko wambuuziza ensonga ya manifesto ya Nuupo ya Bob Wine gye yakoze ekyamazima yakoze manifesto ye yabadde nnungi najjeemu ensonga 4 ze njagala otumenyere enkulu zolaba nti zeze enkulu ze najjeemu mu nsonga ezo 4 ensonga esooka kwe kukomyawo enfuga ey'amateeka mu ggwanga ekyo kikulu yabagambye no bagamba nze ali wano ndi munnamateeka era kyenjogera nkimanyi kwe kukomyawo enfuga ey'amateeka ng'akulaga nti mu mangu ddala nga mmaze okugenda mu parliament mu state house nga mumpadde obuyinza amateeka semateeka akomewo akole nga bye baamukola tute ebisanja biddewo ng'omuntu alina kuba wa bisanja bimeka 2 ekyo kikulu wadde nze kigenda kunkwatirayo mbe na bimeka 2 era byagambye ebisanja era yagambye nti semateeka abeerewo ng'omuntu ebisanja biba bibeka kabeere bamemba ba parliament 2 ekyo kikulu ekyokubiri naggamba ti bwe naabanzize tugenda kukomyawo emyaka ye tajja kwefuulanga ng'ono aliko naga emyaka tugenda gikomya tugenda kukomyawo emyaka gy'omuntu yenna agenda okuba ku ntebe gikomewo ontegeera bulungi ekyo kikulu nnyo nakyo kubanga olwaleero nga bwali muvubuka muto
bwabanga agenze essaawa eno betugamba nti awezezzaana mu emeka bw'ayingira mu state house nga bwe kiri n'obwagazi bw'alina kubanga abantu bayinza okugenda okwagala okutuuka ebamukyayira ng'ali mu 7 naye nga takyayagala okukola atya okubaweereza naye bwaga nti nze awo enkoma ebisanja bimeka 2 adde ebbali omulala naye akwatemu ekyo kikulu ekyokubiri ensonga y'okubiri yayogedde y'ensonga y'ensaasaanya ya ssente mu gavumenti enfulumya yakonye ku babaka n'agamba nti parliament tuli ababaka 5 n'okusoba tusuubira ku luba bayinza n'okusukka naye nze bwe n'abanzize ŋŋenda kubasala ate si kubasala busazi n'omusaala gwabwe wadde bange gukendeere oba otegeera bulungi ŋŋenda kusala ababaka ba parliament babeere batono n'omusaala gwabwe ngusale baminisita bange bagenda kuba 20 sente ezo zonna tusobola okuzikwata muze mugamba kuba biro mwembinyo inamubuza sente zinaavaawa ezo sente zonna ezibadde zifuluma tuzikwata ne tuzikomyawo kubanga yagambye njagala okuzimba amalwaliro kumpi buli muluka oba buli ggombolola nga bwe byali kubanga yagambye bino byenjogera byaliwo kubaaliwo ekyamazima amasaza ga kabaka abaaliwo buli ssaza lirina eddwaliro bassekabaka abaaliwo buli ssaza lyali lirina eddwaliro buli ssaza lyali lirina eggombolola nga lirina eddwaliro naye kati tebikyalo egamba lwali anti kati yakasingana n'agatta omujjuzo kati ffe ewaffe butambala ŋŋando tulina eddwaliro bw'ogenda ekibibi kumpi magombolola bw'ogenda ekibibi waaliyo eddwaliro okitegedde bulungi kakati nga kumpi buli magombolola kyeyayogedde te buli gombolola tusobola okuteekamu eddwaliro olw'essente zino okukendeeza okusembeza obujjanjabi eri abantu baffe baseme ku misaala giri n'obungi bwabwe sente zino tuzikomyewo zikole bino ebinaayamba abantu oba nfuna yakugambye pulezidenti atambula n'emmotoka 6 nga zitwala ki ekibuuza nti ekyeyabuuziza era kyeyebuuza bulijjo n'akugamba nti abantu bwe muba mmwe mwannonda nga mmwe munjagala mmwe mwansindikayo lwaki mbatya nteekewo obukuumi obw'amaanyi obufaanagana bwe butyo ekireeta okubatya bye nabasuubiza butabikola nawo omukulu agamba mwe abamulonda anti era nondi kyeyagambye mmwe munnonda ne mundeeta mu ntebe eno lwaki mbatya netambula n'ebyokwerinda ebifaanagana bwe bityo obungi bye wasuubiza abantu bano butabibakolera ne batuuka okwetamwa nabutaseetuka omugenyi atakyaluka bamwetamwa kati ono kyeyakugambye tize be naaba neetandekeo nti ebisanja biri bimeka nja kuvaawo nga n'okunjagala mukyanjagala lwaki ntambula n'emmotoka aziwera 50 ajja kuba akoze ebyafaayo wano mu ggwanga lyaffe Uganda mutereevu twali tubaddeko ne pulezidenti avaako obuvi bwaki era gwe twagala okusooka ye yagamba nti kubanga manifesito yagituumye Uganda empya n'ebirala ebyeyongerako oba ntegeera bulungi eyo ensonga eyo yakubiri mu bintu manifesto ye mu bintu bye yagambye n'agamba nti ezo ssente zonna bwe naazitema zigenda kukomawo zigenda kujja wano abasomero abaana bonna mu masomero bagenda kulya emmere bwereere kakati kituufu kisoboka yayogedde ekigambo n'agamba mu manifesto ekigambo ekyandibadde ng'ekyokuna yakugambye ngenda kuteekawo akakiiko ak'abantu abakulu bannamateeka abakulu mu ggwanga muno tubayina nga be balonda abalamuzi so sinze nga bwe gubadde gwalonda saabalamuzi ne baleeta omusango ekigendererwa ekyo kiraba kyeyagenderedde ekitongole kino ekiramuzi neme kukyefuga kireme kuba kyange kubanga kijja kwetengerera nga kigamba sinze nakirunda kubanga yagambye ngenda kuteekawo akakiiko k'abasajja abakulu ababaddeko abalamuzi mwebali nga be balonda abalamuzi
kati abalamuzi abo bebagenda okulonda byabakama tulabe omulamuzi wanabeera mu kyekubira ne byabakama eri gyatudde tagenda kutunulira Bob Wine tagenda kutunulira Munyagwa kubanga siye yamulonda abamulonda bano abalamuzi kasabaako etteeka lyamenye bonga bamuyita lino etteeka tukukwatira mu tteeka lino kubanga ffe twakulonda okutegeka okulonda ebyo byonna biri mu manifesto ya Bob Wine ontegedde bulungi n'akugamba amasannyalaze ga bwereere gava wali era kyeyakunyonyolaga nti gava wano tuli wano wammwe amasannyalaze ga bwereere olunaku olwaliro ndabyeko nga bagenda ebuyende naye nga waliwo amasannyalaze wegayita agali mu myagi agagenda Kenya kati nga wegayita abaawo tebalina naye nga ate amasannyalaze gasundibwa mu region sebera yeke yakugambye nti sente ziri ze tugapangisaamu Kenya ne Rwanda zisobola okusasula n'abakola bannansi ne beeyagali amasannyalaze gaabwe kubanga gakolebwa wano mu mazzi gaffe n'amazzi era kye yakugambye nago ga bwereere kubanga gava ku nnyanja yaffe tetulina gye tugasuubula yagambye buli kidomola kigenda beera kya nusu 10 era bwereere buba bwereere kati ekidomola ewaffe tukigula 5 ne bwereere ebyenjigiriza mu kukendeeza emirimu abaana basome nga basoma ebyo ebigenda obbawa emirimu ku mulembe gwe nga president ebyenjigiriza bigenda kuba bya mulembe ng'abaana basoma ebyo ebigenda okubawa emirimu si kusoma ate kugenda kunyoonya mirimu ate nga jabbula olwo agenda kuteekawo ebbula kimalawo ky'emirimu agenda kuba akimazeewo okitegedde bulungi n'akugamba ebitongole ebya gavumenti tebigenda kubeera nga bikulemberwa saidi emu region emu byakagaba bya Ruhanga bya Rimanda ye yakugambye gavumenti yegenda kubeera kasavu kanyama musoga muteso mugwere bukikwaffe dino gwanga lyaffe fena tuli bana Uganda busobozi bwa muntu bwe mujjo muteeka mu kifo kye kireese enguzi olwenguzi ajja kubaji mazeewo lwaki kubanga bwanaddira mu finance kanete ekyokulabirako n'ateekawo omuteeso enguzi bwe neefumbekera mu finance abateeso bajja okubanga buvunaanyizibwa bwabwe butalwanyisa muntu waabwe okiraba bulungi asiwukidde empisa ku bugenyi bw'anaakwata owa revenue n'ateekayo omusoga mu abasoga enguzi n'ebeera mpitirivu mu revenue nga bagikaaba abasoga mumina okuyita omuntu wammuno ekitaliiwo nti kati katugeze DPC bw'anaakola empisa anti bonna saidi emu bw'anaakubira alina obuyinza saidi yonna emu oguno ni waitu mumuwayira kati bobwa nekye yagambye ti gavumenti yegenda kubeera kasavu kanyama si gamba nti saidi emu olwokubadde ye Muganda bonna buli bitongole ekyo kireeta ebitongole okwetengerera ate nga kyekituufu n'okumalawo enguzi kubanga buli kitongole ekinaaba kifumbekeddemu enguzi bajjaga nti abo beebo abantu bano bajja kuyita omwana waabwe otutta lwaki ekitongole kyo kyokyogerwako nga gwo kikulembera enguzi evaawa ng'ono tabirinako bali balwanyisa omuntu waabwe atereeze mufunze buli omu amutaddeko mbega wa munne tekyetaagisa na bukiiko buno nga movement bwe yateekawo ekyo kiri manifesto ye yabaddemu ebintu bingi byotayinza kunnyonnyola naye ng'ate byonna birungi ey'omukulu yo wagiwuliddeko ey'omukulu era ye yaffe ey'edda kubanga ye yegamba agenda kukuuma byakoze okunyweza ebikolebwa mu kulaba okukwo weebiri anti agenda kunyweza ebintu bye byakoze ajo oyogera bwotyo mba sikutegedde ebintu bye nga ye olowooza ebikolebwa ebiri wano mu Uganda ebisinga by'abaani era byonna ye family kye tukugambye buli w'obeera nga ligyoni emu gyowa buli yeri mu kitongole buli kimu kyonna bino ebintu byonna ebitegeerebwa ng'ebikolebwa biba byabwe era by'oba ogenda okukuuma
amafuta gaabo kubanga agakulira era wali joni oyo revenue yange agikulira wali joni eyo bangamba mba yagenze okugulawo gundi ene motoka gye bakola emotoka ekira gye yagenda okugula ene motoka zine z'amasanyalaze gye yagenda era beebo kati manifesto yegamba kukuuma si kukuuma byabanda wabula agenda kukuuma ebyo ebintu bye ebitali byammwe bannayuganda. Yatusaba juzi nti tumuweyo ekisanja kimu abeeko ne byakola ki ne byamaliriza kyokka nga ate kwogera kwogaba ayina ebibye bye yakola byali mu kuuma. So bwe tuba tugenda mu kino ekisanja ekipya kyayagala okubeera nga ye feino kiki kyosuubira izit kubeera nga ajjawo bino genyiziza zitwale wezinabeera seefu oba kituufu ddala alinayo projects kyekyo kyennyini agenda kumaliriza byabadde tannaba kujjawo kutwala n'ebirala byataddewo ate abitwala abyetwalire ekikwa emyaka 5 gimumala obisengula byonna n'abitwala kyovola yagisabye nti mugimumpe ate mumpe akalunga k'amaanyi nnyo ngende ekitegeeza singa tumusuuliza wano tuba tumukoze bubi ebintu bibiri biba bisigadde. Tuli mu kadde ka campaign akadde kano ate nga yo nupe enaku zino oba ku mulundi guno erina kye bayita protest vote kanoonye kakuume kabanje. Kakati tuli ku stage esooka ya kanoonye poliisi etaddemu kigoye weezinge etangira abawagize eno abamu namba gye tubadde tusuubira ku ground netatuukawo kati omutendera ogusooka tuyinzigamba nti bagulinnyemu eggere waliwo essuubi ne kubiri ebirala nti binavaamu omulamwa. Kikirani kyenkugambye tikyekikoze ebyo okuwa omwaganya byabakama akugambe akalulu abantu tebaamuwadde kalulu laaleze zibadde enkalu nga naye wennyini oba okiraba babukuggireyo wabadde agenda akubalaale ng'abantu balubatu kati bakubuuze baani abamulonze anti kati awo tunaabanja tutya nga protest vote bagirinnyeemu emu ku stage yayo esooka. Muganda wange kyenjagala okukuwa teri kikolebwa muntu. Bobi Wine ku lunaku lwokubiri ng'okwewandiisaako kwa ku lwakusatu yagamba bino byonna bye tukola si byaffe tulina aliriddawa ali waggulu jo baakoze buli kimu kyonna buli kimu ne bamuyisa gye bamuyisizza ne bakola batya yagenze okutuuka we yatuusa abantu yabasanze. Yes abantu babaddewo naye nze mu kusuubira okwange okusinziira ku process gye bayiseemu bano babaggalidde bandisuseekaawo kati gwe naawe ategeera kubanga olwaliwo bannayuganda tutegeera ate mu kutegeera ne tubeerawo n'ebyo kati tuli wano tulaba buli kimu kyonna ekigenda mu maaso. Kati munnayuganda ategeera mangu n'amanya nti wano abantu baalisuseewo ndowooza olaba babakyusa muyite eri ndowooza okiraba. Kati munnayuganda ategeera amanya ti ekituufu abantu baalisuseewo era gye bali abawagizi abayina naye kuba tataaganya kubanga babituweereza live. Teri kutemamu si byakunnyonnyola nti radio yennyonnyodde nga tetwabalabye kati ate ne kamera ne zigenda ne ziraga eri gye babadde bagenda ng'abantu obalaba gye bali. Pavini tusaba osooka otuweko ku mbeera eyo eri awo tusooke tulabe oba balabika bazzeemu okubeera nga baba blockinga katusooke tulabe embeera nga bw'eri awo. Atojjeko weeno yenna ndowooza tuddeyo.
Biri nambirira naye nga toyise ku main asajja Alright, oli ku Ghetto TV live ya YouTube ne Facebook. President wana yiwano ku Kido omwana akyogedde obeera ku Ghetto TV president wana ye ku Kido oba omulaba live tomulengerera mu distance. Okay. Haje noze mbero giraba. Kati olaba omukadde oyo azze kubuuza ku Bobi Wine. Kiraga kyo kubeera nga akadde kano abakadde ate bebetanidde omuvubuka. Ebintu okimanyi nti Haji byakyuse. Bayine essuubi. Ate mukadde munaawe gyali. Mukadde munaawe gyali. President olumulabi ntegereddewo nti agenda kuyimira. Nabo balaba nti batayitako. Abaana baffe baali batuusaako bino. Naye mbeera kuba bweti ekyokulabirako wakati otakyakola bakadde era ntegereddewo nti agenda kuyimirira abuuze ku musyalo y'ensonga lwaki mwebuuza Hezekezi Kyagulanyi Ssentamu amaseeka atya ebbanga lino ery'emyaka omusanvu nga tebanaba kumutta tebanaba kumusaanyaawo abalibeko abategeera mangu n'abagoba mu kibiina kye n'ebintu ebirala bwe bityo nedda wakati ekiri kyeggambye abantu obalaba kubanga abo bonna bonna abali mu maaso bavuddeyo obutagenda eri baabo n'olwala olukusensenka oba olugulu bagobera kwa yali mabega katuwa yali mabega wa ne kati awo abantu bagoberera kumpi babatwala ne gye bagenda aramusizzaako era bwekito bikiri bye bibaagala kutwala budde batuuke banaamukwatira kampeyini yazikubanga essaawa ziweddeko ekyo kibanyuunya era kyekikolebwa ebyo kati tulina ba presidential candidate abalala tulina Mubaraka Munyagwa namulengeddeko wamulabyeko Munyagwa tasobola na kuweza ssomero kiraasi emu y'essomero tasobola kukuŋŋaanya abantu n'abaweza jjo laaleze yazze n'akola ensobi era nze Katonda bwakuwo kati omukadde ono w'omukyalo asobola ogenda kalulu atagamba bamirimu baali naye bigirwa kubanga bigirwa ye master plan Katonda teyabawa okutegeera bye bayina kukola toyinza kugenda Kawempe nga Kawempe wabeerayo ne bakumma ate ogaye gyengenda okugulirayo kampeyini zange ezisooka yabadde weyatadde tenti oyo tenti wazabadde Kawempe wali ku 5 oba yabadde kasi ku kisaawe era ndowooza weewo kubanga yasoose ku ssaala zuhuri kati agenda anyunya abamubuubira obuubi tabalaba ekimotoka kye kiikiri kiyita zize emotoka zirabika zo bazitaddemu ssente zitambule balowooze nti ayina abantu naye abantu talabayo wadde bali ku bizimbe wadde bali ku ki ali awo Haji abantu bano bayisaawo ki nga naye akimanyi bulungi nti ddala kituufu ne mu constituency yokka yamulema okubeera nga akola ki ng'agiwangula naye n'agamba ayagala ggwanga ddamba ekigambo nakibagamba nga tuli wano ku mpiso naye mbagamba nti abo bonna be mulaba abazze ono owa gundi owani owa Stace oyo Mayanja Mwami Kasibante kalino nalabye omwogezi wa poliisi agaana abantu okutula ku mmotoka ya poliisi kati ate ndabye abantu baabo bagituddeko kati ndowooza aba Bobi Wine be bagaana okutuulako ate abalala bakkiriza ogituulako kakati abo bonna bajja baabaleeta ku ssaawa envannyuma ng'omukulu bamaze omumulimba nti okusinziira Munyagwa ono engeri gy'abadde ennyo ne beesiga ate abadde mu FDC n'ava mu FDC alina kinene ky'ayinza okukutula ku Bobi Wine
nti bali ababesi gye bagenda kudda bonna abandi baddabe kubanga bamanya nti Katonga tegenda kusimbawo muntu kati n'amanya nti ne munyago ono bwajja abawagizi babesige bonna babadde abalukwaga bali badde bagende wa Bobi Wine kwati bayinza kugenda najja na nkumbi bagenda kujja wa munyagwa tuba tulina kye tukutula ku Bobi Wine ekyo kyoba oluuta weebase ng'otambula emisana ng'otambula bwoti n'oluuta oyimiridde naye oluuta kubanga gw'oleeta sooka weebuuza alina maanyi gafaanagana gatya ali atya nga ne bw'omugamba nga n'abantu 1,000 mu Kampala teyabaweza so ebaddiru yamusala kati abo zisaagala nnyo abo tubamalireko birowoozo kubanga bo bazze kuyisa bivvulu na kuba mperekeze kyovola n'ab'amawulire bakaluubirizibwa boogerako walabyeko ku TV nga bakulaga gundi Wandala Mafaabi gyali walabyeko olwalero gundi naye Mugisa muntu olwalero naye azitandikidde kawempe walabyeko nga bamulaga ezo mperekeze n'owamawulire bw'aba agasoma wadde ziri era asoma babiri wa movement na Bobi Wine abo tebalina babaleeta nti babeeko kyebayinza okubaako kyebakendeeza kubanga baga abavubuka bonna betubaleeta balina kyebayinza okubaako kyebakkakkanya kubawagizi oba ku buwagizi bwa Bobi Wine naye kyenkugambye kwetuloota ng'eno weebase oyimiridde otambula n'oloota tekisoboka n'omulundi ne kiraasi emu ey'essomero tayinza giwuza kuyita abantu bagikumanemba teri muntu buli abantu bali ku byabwe tebamanyira kumanya nti atambula era batulaba tatono w'olukuusi mbadde ensomera Aisha namba n'omuntu yenna omulala eri 07 bali bamanyi nti fugumu ijja kubeera balemereddwa naye abagenti yamubakirize omukulu yasalawo awo bonna boolaba golooza ki ekiyombya kiki ekimuyombi bamuganyi akatweyongereyo buteera n'okuweereza ensonga enkulu yakuweereza ggwanga olukwe naye ng'ebyayogera bwogezi kuteekawo pulezidenti waabwe n'abo tebayinza giruwa eggwanga njagala okukubira naffe kubanga teyasimbawo njagala tusale ku nsonga za kaadi haji abantu bafunyika United Arab Emirates n'ababadde bali mu parliament abamu babamyeka kino kiraga ki abantu kino kiraga ki ekibiina okubeera n'obuvumu mwebale kubeerayo ate era mwebale kubeera bakozi banyinaffe abalenzi n'abawala mwenna mwebale butalekerera muganda wange ate Uganda naddala bakadde bamwe nga wano mwagenda okulaba temusobola kubalabirirawo bakuweerera abaana bamwe mugenda temuyiye ekisingako naye tubasuubiza nti eggwanga Uganda bwe liba literedde mujja kukomawo ewaka Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amaze okununula eggwanga lino mukulaga mweyagale you will enjoy kuli abantu batugamba nti kyatuleetera ab'ekiyumba kimugwe ate ne batuleetera n'enseekezi kituufu enseekezi zaali nnyingi nnyo ze baleeta kubanga akaseera ako tebalina kyakukola nga buli ayambala akamyufu n'ayimba people power n'ayimba waki nga bamuwa kaadi ate omukisa ne gumukwata kubanga abantu balabanga bulabyambuliira ne basayini ne bajja babadde n'abaddi okumanya babadde n'akadde nga kyebaliko kyebakola ekyamazima gaana kino njagala nkikuwe njagala tandikire mu Kampala district tewali ngoba wadde kaadi ya Kampala abadde tasaana tewali gwe basudde abadde tasaana wetwayawukana mu senior 6 ate ye yeyongerayo n'asoma obusawo emyaka yasoma obusawo emyaka gyasooka gy'okujjako atategeera nakulaba teri gwe basudde mu Kampala nga teyayisibwamu dde lumwe ng'ate nammwe abalunzi mwe muli muyisaamu omusaala gwe bamuwa gwali nga mutono nga sina kitebe nga we bajjako mwe abalonzi era nga mwe munnyonnyola mugamba nti teyali wasiwa Nuupu
tabanga yajja lwakisi lweviye yamuleeta n'ebigendererwa bye n'ebikolwa bye si byakununula ggwanga kugamba kakati ekyo kyamala okuggwa mu balonzi ekyo kyamala okuggwa banono bavubi ne bavubira mu Katonda Allah n'abaleetera ekikemu ekyampuuga Uganda countrywide ne kyongera wate okubandika Uganda yonna oba countrywide era abattamatama n'ebigambo batandika okutamatama ate ne kyongera okubalaga nti wadde ayagala okuyimirira naye alinnye eno n'eno saawa nno ze wegambira nti mu Kampala district baagabye ekkaadi naye buli gwe baawadde ekkaadi agigwanidde ate buli gwe batagiwadde abadde tagigwanira yajja lwaweevu omukisa okujjamu verekiriya kansookere gwe ngenda okusookeraku ddala yewa Lubaga gye bawadde Nassolo Alozias oyo lwawangulira ddala abantu ne bamulangirirako ne baga nti oyo waffako neffako yassale musale nga beboogera abantu babikakasa bulungi n'obujulizi ne babuwa n'obufaananyi ne buvidiyo ne babugjayo nti oyo musajja wa muvumenti kaŋŋaŋa neffaka eyo gye mulaba gy'alimu ebbisi twamwekanga bwekanzi kubanga abamumanyi babadde bamumanyi embeera ze ne bwafaanagana nga buli gyewunya ssente gye yazijja mu kiro kimu ne bamusindika gye yali akola ne bye yali akola nebuza twamwekanga ng'alese gundi kampani eya faka ey'okutunda obubina gavumenti netamukanga nakko kubanga gavumenti ekutunda obubina biba byakifere okulimba abantu tewaliwo njawulo n'ateeka sente mu bisiyamu nawe bw'oba ofaanagana kubanga abadde aguza abasajja aguza abakazi ye gavumenti etamukoona nakko n'obwa abasajja abulina nabwo abulina girayo nkuwemanya ababuyina mbakuwe lisiti nesiiso sijja kukwogera tuli ku mpewo ng'oli alaba muserebenda amususe naga mu myezi ebiri kankagule ngule n'olubuto wange nti nfunye ssente gavumenti etamugambako nti naye omusolo abadde agobadde n'ogwa abadde taguwa n'abantu babadde babongerako naye nga nebyakola talina nakyakoze Lubaga okujjako okulya nti omuliro gwayase wano n'adduka kuba lukwagajja yenyigira abeerewo ekiyinza okuba kyamumisiza kubeera nti alina akalandira ewasa alina akalandira taliiko alina ebintu bibiri nga Lubaga omubaka wa parliament takola makubo tazimukulamya kituufu naye takomyewo kugoberera abantu babadde balajana n'omwala wonna lukolongo nga buli nkuba lwetonya kuteeka okutta ku bantu buli ajja ajja ekisanja kimu okujjako olukyamuzi yafuna omukisa yajja ebisanja ebiwera anti bye bakola kyekugambye nti buba bunafu bwo kubanga olina okugenda ku sekanso kubanga kyansi gy'ayina ye tagenda wa minisita wa local government tagenda wa Katumba Wamala ye agenda mu KCC ye gwe mukisa gw'ayina ye byabanja abibanjira mu KCC era eddoboozi ye liwulika oyo agigwanidde Regina Nassolo kaadi agigwanidde bulungi kubanga yasooka ne yeesimbawo ng'akyali wa DP tegedde bulungi muwala wa lukyamuza ekifo n'akimutwalako 2016 ndowooza weewo n'akimutwalako nga lukyamuza abuddeyo muwala we najja n'akitwala muwala we najja omulundi gumu n'addamu ne yeesimbawo kati olubwama n'akikola atya n'akitwala kati ku luno 2021 oyo mukulu najja era bwe yajja Nassolo olwo n'asala n'ava mu movement akola n'agenda mu nnuku kaadi tebagimuwa nakkaka naga kankole emirimu gy'enjigirire era abadde agikola
atakola na program na Katonda nti ekyananzita kamusabe bulamu na buwangazi naasigalanga akola emirimu gy'ekibiina ate naasigalanga mu kitundu akolera abantu kuba abadde akola abadde avuga abadde yateekamu ebibiina by'abakyala abadde ayamba abakyala digiri simukubira kalango yagwanidde ate n'abamuwulize ekikulu nnyo eri ekibiina nti yayogera kigambo kyonna nga kaadi tebagimuwadde era teyatagala yasigala waali ate mu kibiina n'atavaayo n'emirimu gy'ekibiina n'akikola n'abamujjumbize kitegeeza bagenza olwaliro muwa kaadi ekyamazima obutuufu ebadde emugwanidde agumiikiriza ate agikoledde mu bifo bibiri ku bulawundi abaddeyo n'eri mu kibiina emirimu gyayo abadde agikola nga teri lukuŋŋaana lubadde lubeerayo gundi yonna nga natabeerayo emyezi mitono nnyo mulinnya ennyonyi mukomewo waneeno mbala musazise tiketi bwe tujja emakindi katusookere ddala wano wenyini wetuliwa wa Ssewanyana wano waali Ssewanyana yafuna omukisa mukomawo nti yali kansala Road Mayor oba yajjayo ekisanja kimu oba bibiri nze naawe ku State Council yajja nga wa DP kubanga mmettayo mu byobufuzi Lukwago era yatinta nnyo ku mulembe gw'okujjayo Lukwago kubanga ye yalinnya n'emmeeza ng'alwana ne bakansala olw'obutajjayo Lukwago n'abeera nnyo ku Lukwago n'azimba ebyobufuzi bye nga Lukwago wabeera ye waalwanira mu bakansala abaasala eddiiro abakola ki ye yalema yagaana okusala eddiiro Lukwago teyali wa DP naye n'amunywererako n'avaayo 2021 n'adduka neyeesogga Nuupu n'aga ngenda ku bwemupi wano wennyini era Bagole Nicholas agambye ali mu ggwanga yali bagole ate ndudukulirako okuwulirako yali anafuye n'okuwala wadde akoze atya Uganda basinge Mexico wali sente abantu wali yali kansala waabwe nebyakola najjira mu ambuleera kadi bwe bamala okugimuwa yali musajja mu byabyamizannyo ng'ali kansala waabwino n'ateekawo ne ttiimu y'omupiira muno bwe yamala okufuuka ate olugye yali azannya n'agyerabira so yali alina okujjukiza kansala kyayina okukola obuzibu kituufu ekyo sijja kugaana kandi olwali okubalangira ne bamusibirawo babasibamu akaki okwateekako omusitaani wayitawo emyaka kubanga twalonda 220 siwe kiri 223 abo babasibye 220 bagenze kati wobanga ebiri birungi omutenda bamaze mukomera amaze emyaka ebiri wabizizaayo omwaka mutungo yasobola okuba nga ali mu USA babasibye 220 baligula buguzi ku case clinic babatadde abalabirira ku sente empitirivu babasibye 220 kwa batadde 220 yasinga siwe kiri kati gukyo ngamba giri emyaka gyonna yali ali mukomera ne Ssegirinya era yina byeyalaga era abantu bebamwogerako ng'okuteekayo eddwaliro ng'okukola ki nga naye Ssegirinya yali kansala ono bamubuuza biki ate najja bw'amala byonna bebimala okuggwa wali ekinyusi kyennyini kankikuwe byonna biwedde tuli ffenna n'akomawo mu kkomera avuddeyo awo oluvuuvuumu nga bw'olaba n'atagala kubanga bwe baviira mu kkomera waayitawo ndowooza emyezi ng'etaano awo emeka 5 ne biyingirawo kati obwongo bwe n'ekifu ne kimuziba amaaso n'obwagazi n'asuubira nti okuvaayo okwabwe okw'omu kkomera abadde empuuga na Obedi
abe natete mu mulirabira nabulako wasooka okulinnya natete na era obojjukira batuuka n'okugamba nti president wa Nuupu abanyonya nga tebalabika Ssegirinya yagendayo yekko musisinkana muba okijjukira ono teyalabika ng'ate Ssegirinya mulwadde kubanga ono teyali mulwadde kati bateekawo ensonga ti ono mulwadde ng'abalinda mu mateeka bano be baali balina okugenda omulumba so si ye kubanyonya ge mateeka kuba oli ye president waabwe okubabuulira batule mu kafubo akabasatu tebintu bino byogera byava ku ki byajja bito okubateekako ensonga efaanagana bwe bityo tumanyi bulimba bali mu kyama mu mbuulire ye teyalinnyayo abamulema kati omukulu anyonya munyonye tamulaba olwo n'atagala ngende ewampuuga nzire eno n'abeera awo n'abeera kitengetenge ne ku kitebe talinnyayo na buli kimu kyonna ne batuuka n'okumugoba abantu bano abawansi boolaba bategeera era balaba era bamanyi nga ne ku gulawundi eno taliiyo abantu batukoga nti nga bwalina n'emisango tadda biva mu bantu kwanza tubadde tubeeramu ng'abantu boogera okitegeera bulungi bwagenza okulaba ng'embeera eginyiitidde abantu batandise omugoba ku kitebe bakoze batya naga nti n'akafirwa kaadi n'alyoka ajja jjo juuzi lwe yajja ku kitebe nga omukulu agamba nti abasiba bano asiba abantu be bannaffe era bwe yamuyita yalema okuyimirira ku kigambo kye okukakasa kubanga yayita n'agamba sewanyana jangu era bwe yali ayogera yananaagira yalema okuyimirira ku kigambo nti ekyamazima kyekyo wabula yagamba okutusiba kwaffe kubanga twebuuza batusibira Masaka ng'ate Nuupu Masaka erinayo abakulembeze babiri ne batwala Masaka ne twebuuza lwaki Masaka abakulembeze bano ate n'ebijambiyanga gye byali kakati naffe ne tusoberwa n'atagala otegeera ekigambo ekyo kati okutagala okwo kwe yatagala ng'abalabi balaba n'ekitebe kiraba fe abatunuulizi b'ensonga n'abalabi ne tumanya nti oyo kaadi teriiwo kasa yayimirira ow'amawulire bamuyise mb'amawulire n'aswaza pulezidenti n'agaana okuyimirira ku kigambo kye nti kituufu kyekyo n'ananaagira n'akiwetaweta n'akikola fe abalabi ne tumanya nti oyo talinaawo kaadi ayina gy'ava so kati okusinza ku nsonga ezo z'otuwadde Sewanyana abere mu mativu n'okumuma kaadi kubanga system gye bayiseemu gabamu kaadi gye bayitamu okubawa luli nze bonna ababadde banaavaayo ne basesebbuka nja kumanya nti biwulenge twasindika abantu abatalina magezi na kutegeera kubanga empita enenkola eyakolebbwa yenkola eyakolebwa ng'era bafuna kaadi era waliwo abataazifuna bo ne bazifuna Seggona agambye agenda langira ekidda katumulinde anga teri agamba nti agenda langira ekiddako nga kakati oyo kaadi obutagifuna ekyo kituufu era gwe baagiwadde we yasooka kubanga nze mpulidde abantu bakyogerako ate we yasooka Zahara Lwika yasooka kulangirira kubeera MP wa wano Makinde West ngoyo nga bwali era ne batunka nnyo naye ne mulyanyama n'afubutuka ye n'agenda ku bwa road mayor agamba jayagala Lwirika najja wano ndowooza Lwirika bw'afuna abawabuzi bamanyi tulina abawabuzi ab'ebiboggwe nga bwakuwabula gwe olaba nti kyekyo bwe yalabanga Malende ali Kenya ne bamugamba nti lwaki tozze ku ntebe ennene ya district yonna Kampala woman ono mulwadde ayinza ekikolwa kuyinza n'okutuuka nga tannadda muba muwabula ayinza okubanga ne mulya nnyama yalimu n'afubutuka emisinde ng'amuwabya n'agamba nti ngenze ku Kampala mulya nnyama n'agamba nti nze nkomyewo amakanda nga simbye wano amaze omusegula jawo mugenyi ntule mu bantu abalina chance era gwe njagala okwogerako ye muganda wange mulya nnyama alhamdulillah situkangako situka ekiro n'osaba yongeramu amaanyi gwomanyi nti kaadi yeri yalonze kyapa kye Nyeko Nyeko
Kasa yasulawo ebyokulwanyisa n'akwata olupapula n'alangirira abakulu ne bamukubira essimu Mulyanyama n'amanya nti mazu eyo n'alonda neze ne kibagambira nti Mulyanyama bagenda gimuwa kubanga abakulu bamuga totawana na Zahara duka genda wa yalonze eri mu kyapa kye nga tali ye badde kusuwa ddiru n'ebigambo bye badde ayogera nga kaadi agirina kwegambo okutoba kote kumusayidde atenzi jewo kati bamuteeka era yatuuse era abantu temumunenya nti atagadde nnyo mumuleke musajja wattu mumuleke abadde anyonya bulungi bwa kibiina kubanga tunyonya buwanguzi tetunyonya kusemba haji wetubadde nga tuli off air waliwo ekintu kyenkubuuzizza kyo tekigenda akosa abana abamu kubafunye kaadi omuntu nakeera ku makya nti yali ayagala wano ate n'avaawo ko nadda wali kate ne bamuzza waneeno tekigenda akosa gundi trust abantu gye bamulinamu omuntu yennyini omuntu okujja kubanga ebigambo bino biri bibiri byenjagala okuwa tulina abawagizi ne tuba ne bammemba memba w'ekibiina yoyo alina kaadi memba w'ekibiina ekibiina kye kiba kisazeewo kyonna ogamba ntuulidde era tugonze omuwagizi yajja okwogera ebyo wadde be bangi niyo omuwagizi ategeera obulungi era bw'osiriikira n'oga nti kubanga enjawulo eri mu ebyo nti ssemateeka agamba omuntu yeesimba mu bifo bimeka gy'azaalwa gy'asula ne gy'akolera singa Zahara bamugye mu Kampala ne bamutwala e Masaka gye baziika awo buli muntu yalige nti atono bamufuuze kimbuye talina stand afuuse mukozi wakomyewo wano era ye kansala waawo kyekyamuweesa n'obwa sipiika olumba lwaki muba watemwamu akomyewo ku butaka akomyewo mu bantu be mwabamulonda okugenda ku bwa kansala era akomyewo wammwe olumba mumulabamu ebituli byawa ku gurawundi eri gye mwamusindika ate wabadde owakyamu gy'abadde yeetwala era ndabyeko n'abajaguza nga baga nti Zahara ffe twakwagala dde okomewo wano kubanga gwe waffe Maama Makindye speaker Malende ye yagitutte kaadi ekadi Malende emugwanidde eya Kampala ekyo kyakoze bulungi kubanga bombi nga boobalaba balina ebitendo bibiri ekibiina kibeetaaga era bakyali bawulize nnyo eri ekibiina bawulize eri ekibiina ate ku gurawundi kwebali eri abantu ate bakyali baana bato ontegedde bulungi so n'olwekyo tebannaba kubaamu eyo kaadi yabadde tuddewo obunkenke eya Kampala era nakibagamba wano nze mbadde era akirowooza ebintu ebi ekyo nakibagamba nze kasita nnawulira akagamba nga boogereza Samimu Malende agende ekawempi nti abantu bano bombi babaagala naye banyoonya waayo babateeka kati Katonda najja n'ayamba nyeko n'agamba nti nze mbivuddemu n'agaba gaapu era akasimu omukulu yakakondooza n'abaga temudda namu Malende mumuleke Zahara akoleki adde wali ate era gye yasooka n'ebipande yabikubako nga yeyo gyali Mulyanyama n'agenda alonda kaadi ye mu mannya ge etaliiko nakunnyonnyola sagadde fokasinga nnyo ku bantu abatabadde mu parliament already oba incumbent abatabadde eyo bana aba contesting just for omulundi gwabwe ogusooka njagala nfe nnyo ku abo ababadde batuddeyo ababadde era betuliko era betutematema essaawa eno bebo betuliko twasoose kuwerubaga ne tujje kwono katugenze yataliiko nakwogerako kuba ye yagambirawo kali katinko nga abantu babazomuga nti oli mugwagwa nazaawo nti ate ŋŋenzi era wamulanga n'okujja mu vetting nga tayala yeebwalabwala naye nyeko yasuulirawa ng'oggyeko wawe yalangeera nyeko ekisooka tukkirize ffenna wa movement ate ng'omukulu yali amwesiga omukulu akwesiga nze nakibagamba ekigambo kino ti Bobi Wine Katonda we gwasaba akyamwagala nnyo kubanga amulaga ebinajja n'amulaga n'ebinaabaawo ekyo Katonda akyakimuwadde si magezi ge kyova olaba amutendereza nnyo ne bwaseka naawe n'atula naawe ne muli ebinyowa ne mukola mutya yali ebutambala kankuweyo kimu muwanga kivumbi bamukuba amagi bamwogerako ali bwati ebutambala n'abaga nti mu bantu bennyina gwe mpuliramu obwesigwa gwe nneesiga wadde mwogera ebigambo bifaanagana bitya ye muwanga kivumbi ate nga Swadakita ge mazima
kati nyeko kyekiki nkugambye bwamala okusulawo ttawulo nga yamaze okukakasa nti ne bwana ajja omwana oli owa movement amusinga ku ground ajja kujjayo kaadi kati ate aba movement omwana bamugamba ddayo ku bwa kansala nyeko tukyamwagala awo atukolera emirimu gyaffe addeyo mu banne nyekaddeyo mu ba movement abagana tono omwana ansinga amaanyi agenda ekifo kikumpangula mutaswala kanze empumule sigenda kudda bamuga tukyakwagala wano otukolere nadda kati oli omwana ow'amaanyi bamugaddayo ku bwa kansala obwa road kansala naddayo nyeko bamugamba genda uvetinge tukwagala wano kyakola emirimu bamukwatako ne bagamba bamusinganye n'ebigatto siwe kiri yakyasinze omusango gwe gwali ogw'amaanyi ennyo n'obuki tewaliyo baliyo nga babukofiira na buli kimu ye lwaki bamuta ayinza ogamba nti yali mubaka kale katukikirize so oyo yennyeko era tumusaba nga bwamanyikiddwa ennyo byeyakola tavaayo n'abaako byayogera akometinge asigale ng'akyakola emirimu gye ng'akolera movement mu nuupu wadde bamutegedde naye ate teyeeyassa ate n'ayongera okweyerula ajja kwongera okweyonoola asirikire ddala kyekiddako eri ababaka bano tetumanyi kubanga basirise bwe tuvaawo tugaye tuli ku babaka be basudde tufuutuke emisinde gya yiriyiri tugende ekawempe yo etaliiko nakubuuza kwa yasuulibwawo nga lumu yabadde taliiyo ekifo kibadde kikalu ye yakisula takubisibwako na birowoozo ekifo kibadde kikalu kwakyo bakirangirira dda kyalemwa na bulemwa kuba nalukoola era baleeta nalukoola ne bagaa twesiimye nalukoola agenda gatta bibiri agenda kugatta eno kawempe w'omumaserengeta ne waggulu mutuyamba omukulu bwatu era bwe yayogera nga bamuwa kaadi nono omukulembeze atuuse pavini awo ali Buyende atuuse Buyende okungana lukubye na mukkubo tanatuuka wagenda kati awo akyali mu bantu akyali mu kkubo obwedda ekyakikola ayimiriddeko mu kkubo abantu abasiŋŋaanye nga bangi n'ayogera nabo ayagadde awo abasangeko ayogere nabo kubanga era asanzeewo ebigundi biibyo kati alyoka aseetuke gundi erabika eri mu maaso ziri ssaawa 9 gundi era aleeteeko okuba eri mu maaso naye awo ayinza okuba ali mu katawuni Bugiri kozi teri saidi zeeyo yakutte ku Lwekamuli kati obodda Bugiri oba okutte ku luno ngadde Busia kati awo siwe waliraale awo asanzeewo obusanze abantu abo n'ayimirira nga bamulinze ng'alaba talina kyakukola era kwe kwogerera ku mmotoka bamukubisiza laali ze ziwereeza bwatyo bwakola abantu obalaba okay ffe tulina tabbu eyo tusinga okwagala kasa meseji yeetuuka eri abantu tudduke emisinde tugende Wakiso owa Seggona Medad Seggona abadde alina ebintu bibiri kkiriza oba gaana Bukiso naye ng'ali mu Wakiso district anti Seggona ne ku gulawundi obugulawundi abantu baga nti leero ebamu tugenda kukibakola sajja tugamba kapiteeni tumwetaaga muno anti waliwo kapiteeni nga mulema nga takyasobola na kukuba mmundu takyasobola na kuleekaana kuduumira lutalo wadde kapiteeni Seggona bw'abadde ng'ebigambo byokka byayogera mu balonzi nga tebikuwa ssuubi nti bwakomawo abalonzi bajja muwa akalulu nga talina njogera nga ne b'omuwuliriza buwuliriza ate bodda ku kibiina yalema balaze akafaananyi nga basiikanye ne Mpuuga oba baali ludda wanga Mpuuga amukuba onaakuba Mpuuga akaama eno ndiyo bubeezi naye nzija akafaananyi kalabyeko wano eno ndiyo obubeezi naye nzija obwedda aliyo ne kaposita kebateekayo akalaga nti aliko green kakati ate olwaleero ekyo bwe kimala okuggwa kaadi tagifunye kuba yayogererawo n'okutagala bamubuuzaako ku ky'ebitaano n'agambya n'atagala n'alema okuyimirira ku mugongo gwe n'alema okubaako byannyonnyola nga munnamateeka sente zeyalire era yayimirirawo okusinga ennyo ku gurupu eyo basiniya yali Muwanga Kivumbi ne Namboozi ku bitaano byani bya Mpuuga oyo yagaana
nga atagala takazi bamubuuza kubanga bebali keka kundi kaabwe kumpi awo naye ne bamubako ezimu mu bbuutu naye oteleza omubbuutu ne bazibba ne bebuuza babadde ozija kati oyo ate nebbanga lyeryo aluddeyo ali mu bisanja bina alike nuunu Walukagga omuyimbi ajje kubanga omusajja mu manifesto ye yabadde ayogera yagambye agenda kutumbula nnyo ebitone Walukagga president manifesto ye yakyogeddeko ekyebitone n'agamba ab'ebitone bano bwe tubatumbula najjo kufuna mirimu kubanga bangi ne gavumenti eno etuulidde ebitone byaki eyagala bakozesa bukozesa ate nga basobola okwetandikirawo emirimu olw'ebitone byabwe bannabitone ng'oggyeko Bobi Wine bano betututteyo balina kye bagaseeko kuki like omulimu gwabe bagukoze ogubasindisa mu parliament bayinza okuba tebannagukola tulina lutaya tulina banji betulabye anti ekigambo kyenjagala okuwa ababaddeyo bonna kyekisanja kyabwe ekisoose tusabe busabe nga babaddiza kaadi kubanga parliament eyo si yakuzanya era nze nyina gwembadde njogera naye ne mugaa nti omuntu ajjanga sita ne bamujja mu ttiimu endala n'ayingira mu ttiimu endala okumanyira abazannyi banne be bazannya omupiira alina kumala kulwamu muyinza okulowooza nti n'obwa sita mwagula ataliimu la nti asimbudde kati kituufu abadde agikubye wali abadde agikubye bukubi asinganya abantu bangi bali awo n'agaaleka nyimirire mmale okwogerako nabo kati asimbudde tujja bbawa Bobi Wine nga atuuse kubanga aliyo be nabadde ndabako waneno muganda wange bye focus koli ng'ogamba nti tukuzeeyo mu field tugenda kutuusa katusooke tumalirize ensonga kaakati nti ekigambo ekyo abantu bano bayinza okuba nti ne babadde bakyali bafu bajja mu parliament tubasabire nga babaddiza kaadi bonna ekirungi oyo gundi bagimuddiza n'omuyimbi ow'empigi bagimuddiza Katonda era abakomyewo olwo tunaabanenyeza fuse nabo basita mukino ekiddako tulina okulabira ensobi zaabwe naye kati tubanenya nnyo babadde bayiga buyizi na kwetegereza Omubaka Lutaya aliyo ku floor ya parliament ate yali ku kyemmwanyi alina kye yali ayogeddeko ne tumulaba so n'olwekyo oyo Sseggona n'abeera awo oli Joyce baagalwa ntwatwa owayamitiyana yo taliiko na kubuuza kubanga ye yayogerako ne kuba amawulire n'agamba kaadi si kyekikulu simanyi nti muwulidde ng'ayogera ne gundi ne Sseggona akyogedde si yali asaze n'addako era yalina mpuuga nnyo yalina musajja wanti Mwanga Kivumbi lwe baali ku kitebe ne bamenya ababaka bajje beetonde era ye yabuuze nnyo yoyo Julius Kakando wa Masaka n'oyo mubamu era yo yabuuze ekibuuzo naga ngenda kwetonda ki musango kigwe nazza n'agamba nze simanyi musango gwe najja bampandiikire bampulire omusango gwe nazza ekyokubiri kaadi si kyekikulu ekikulu be bantu b'emitiyana abansindikayo era nalintudde ngati ate eno nkodomali bulala oba ali mu biseera bye biri kyekimwogeza ebigambo ebyo kubanga ebyo ebiseera byabwe obwongo bupunguuka nensuubira nti Joyce ayinza okuba obwongo bupunguuse n'afubutuka ekigambo ekyo omanyi kamera zino zirimba era kyovula mu bantu gwe baakubira enduulu ennyo n'atinta n'amawulire ngazze ku kitebe okuveetinga n'ajja n'empapula muntu yamwewuunya nnyo ku bigambo bye yali afubutuka gwoluza kyali kigasa kitegeeza ki bayinza omuwa kaadi ki ekyamuwugula okugamba nti akomyewo empapula nedda ekyamuwugula be balonzi wano beekangabiriza bwekangabiriza abalumbi kino njagala nkikubuulire oli buli lw'omulaba kati nga Joyce we yali balonzi bano bakuyita ne bakugamba ddayo weetonde ku kitebe ddayo bakwongera kaadi fe amaanyi gaffe n'okkulonda twagala oyina kaadi ng'oli mu nuupu kati batandika okugamba ebigambo ebyo akabadde kabissa amaaso ne kakuvaako n'obwongo empewo n'ebufuwa nandirema nno obutadda ye nakola kyekinene ndaba bampita nadda kanzire kuba bagamba yaddayo dda n'asooka ne yeetonda naye ng'ebigambo by'oyogedde ate tobimenyeewo okwetondako tekwali kwa mulujjudde kati yabadde asuubira abonze bantu babiri anze abantu mbadde nkibagamba nti kaadi ye Busiro eri ku bantu aba Walukagga n'oli gundi oyo omusogo oyo ani oyo kaadi bebadde bagirina Sseggona ngo buli ngeri yonna bali tebayinza muwa kaadi
nga ne ku ground ze ku ground nyinayo mukulu wange gyalina amake buddu kumpi oyita wa Sseggona abasinga bonna abangi baganda bange bali mu buddu balonzi ba Sseggona bamulonda kati badde boogera kino kitegeeza kyeri Bobi Wine ne Buganda iyo olw'okuvaayo n'agamba nti yadde tuva wamu muli basiime ba Kabaka bamuli babitiibwa Emmengo naye kyemukoze kino kikyamu okolebwemu ate olyose n'oleeta ekyo tuba tetugenda kyogerako kati ababadde baawukanya Bobi Wine ne Buganda kyaweddewo beebo ababadde baawukanya Bobi Wine ne Buganda kyaweddewo era wano wensinzira okubira omulanga twasanyuse nnyo okuwulira ebigambo byaffe tubadde twogera olunaku lwali lwa mukaaga lwali lwa Sande abataka bakatikkira abaawummula yali Sande n'abataka n'abakyala abaaliko baminisita b'Emmengo ne beesitula ttiimu ey'amaanyi negenda okuduumira Bobi Wine agende mu lutalo oba kati bwava bbanda wa nyinimu ndi sekandi abadde ku mukolo gw'embaga noga Museveni abaleta kimanyiiko abakimanyi obubaka bwe beetikka bwali bwa Ssaabasajja era ng'alina kutuma bano nga tajja kutuma oli kubanga oli amaze okumulyamu abantu be bamwogerako nti bw'anaagendayo n'ayita bano basajja bakulu be yawummuza n'abagamba njagala mbasindike ku lutabaalo n'abakyala abaawummula kuba minisita mugende mbasindike mutwale obubaka bwange eri omwana oyo kyova olaba ebigambo byonna ebyayogerwa tebiri mu mawulire tojja bisiŋŋaana bali mu kaamana buli kimu kyonna bo obubaka bwabeene baabwetikka babo Israel Mayengo omusajja bolaba dane muliika n'otula nenga bomumanyi bwasosootola ebyobufuzi hayinoga muleke ngeri gyayagala Buganda gonoga nti ate Bobi Wine takyalinayo nga muliika ayinza okugenda ow'omuntu atalina Bobi kabe n'oyo Israel Mayengo atalina Mmengo muliiko yayinza okugendayo kabe oyo omukyala gwolaba gwabadde ayaniriza ekyo kyaweddewo era babadde bakyogera kyaweddewo wabula eri nkola bukole nkozi ebikolwa ebiri mu bitongole bya Kabaka ebyokumugaana okuteeta okukola okujja ku leediyo eyo nkola y'abantu kinnoomu so si nkola ya gavumenti ya Mmengo ekigambo kyavuddewo ekyo nti Bobi Wine ate n'abamwetowaze nnyo ngali n'abakulu kubanga baleese obubaka okuvawa Emmengo Ssaabasajja abasindise era ne bamukwasa engabo n'effumu tukusabye tukwegayiridde genda mu lutabaalo waliwo be bawadde kaadi tuvudde ku bana be baasudde tudde ku bano be bawadde kaadi gwaliwo yasinze okusanyusa nze Zambali Blasio Mukasa era mbadde nyinyula nkugambye nti abo abantu balinga basatu olwayo ne gwe muŋŋambye gwe mbadde ennyo abantu bana oba bataano ddala mpulira nti kaadi zibagwanidde okuzibawa Zambali ekyama asaanira kaadi kubanga yalaga obuzira bwe yalaga okukeera ku makya TV gyoliko eriko akabuuza eri anda na gavumenti kwokola oyina ne sente z'ofuna mpitirivu naye n'ogenda gwe MC ku mukolo n'ogamba nti musituke twanirize pulezidenti w'eggwanga lino omulonde ate n'okkaatiriza nti oyo weewange obolaze omutima n'obuvumu n'obwagazi n'otakomaawo n'oga nti bwe guba mulimo bye munsojja ne bye muŋŋamba nagwo nguwummuzza kangende neetandikire so tumusabira kaadi nga bwe yagifunye akole ennyo n'obuwanguzi abutuggireyo abufune yagwanidde ndanda ki gy'oyinza okusibira Zambali nga tuli mu kadde nti kumpi kiba mu parliament atusala era nakyogerako wano afune ekyokuyiga eri banna ababaddeyo bannamawulire kutusala
nga baliwe bakoze kubanga abadde atuula mu programu ng'omulaba ayokya abasajja ebibuuzo ng'omulaba ensonga agiremerako ddala ng'omulaba nti kyekyo kyennyini ate nakubiriza abasajja babadde nabo n'abakubiriza nti sirika nkugjeeko nze nyina obuyinza n'amuggyako so tumusabira aleme tusala nga bwe tumwagadde bwe tumuwagidde era agende akole ekyo kitumusuubiramu aleme kugamba omulala ye Nabbosa mwagadde nnyo kubanga baamukuba oja kumpako omukyalo oyo ne bagenda n'omutikira ng'ali alina ku miggo naye ng'ekimukubya bamutaddeko olwa kubanga mu mitiyana wabadde nga Joyce ataliiyo naye nga yagibunya yakola buli kimu kyonna Nabbosa oyo ne kaadi yamugwanidde naye bamanyi Nabbosa gwe twogerako Nabbosa abantu bamutegedde kati kubanga agenze bwavudde agenti abantu bamanyi Nabbosa oli oku top kati abantu bamutegera nti yazanyanga emizannyo ku Top TV omuzannyo ogwo kubanga erinnya lya Nabbosa ibalijja naye nga siri erinnya lye ojjeko Nabbosa oku TV nze interactingako naye personally mukazi mugezi era omusajja akubiriza program ebeerako agambye nze natuulako naye mu motoka nga muvuga muleeta nga sinza kakasa nti gwenjogera naye ye Nabbosa azannya wano ng'omunaku nga byeyekoza ng'omukazi omusirusiru naga nti Nabbosa oyo kaadi emugwanidde owookusatu ye Kiruuta ajjeeyo ono gundi simanyaani ono ye Kalungu eyo gwe batagiwadde ono naye yatagalanye era yalabika kubanga ne kitebe abadde tajja Kiruuta oyo omwana omuto oyo kaadi emugwanidde kubanga abadde alina obuwagizi mu bantu buyitirivu nnyo nnyo era kyovola ati n'okutuusa kati embuutu zikyavuga olw'essanyu abantu libavuze abataliiko bato abataliiko bakadde abataliiko ki kubanga abaddeyo ng'akola Kalungu East Yusuf Kiruuta Junior Nkeretanyi kasajja kagezi ako kaadi bagikawadde era kagwanidde bulungi kajjeyo oyo gundi simanyaani oyo Munyarwanda oyo Munyarwanda Sewungu yabadde alina okufuna Wekalungu yabadde alina okufuna pakati oyo Nkeretanyi agenda kuvuganya ne Sempijja kati batunke ne Sempijja waliwo omusajja waffe gwe batukubyeko nga surprise abantu abamu bayinza okuba nga tebamumanyi Ivan Kyeyune oyo bw'omuŋŋambe wano neewuunyiza gyo kuba namuwulirako nga baga nti azze si oyo Ivan Kyeyune ono ataddeko obugalubindi ono mu Kasondo oyo alina ekiwalaata oyo zungululu abantu bawulira zungululu Pavin ekifaananyi ky'omwami oyo posta teriimu mu byenakuwadde bw'owulira zungululu toyinza kumanya nti yoyo kyekyaviizizzaako ne TV ye kwakola ogigo bakulaaleza president ebbirira bibbiri ebyeyagala okufuna ate tebamwagala anti kakati bonna abaliyo oli anu wano omulaba ayagala Bob Wine oyo ayagala Bob Wine yamulumba nawaka interviews gyazimugirako Kaweesa oyinza ogamba kakati abo yo balabikira ku TV yaabwe tewayinza giwera kubanga nannyini waayo munene mu ggwanga muno tebasobola gisiba tekisoboka era gundi akikole oyo gundi agezeeko akikola alabe agijjeko olabe onoolaba oyo munene ebintu essaawa eno yakamala okugulawo okuzimba eddwaliro balizimba bw'aliyimiriza n'akomaawo Haji nga tuwumbawumba ndowooza mu lisi tugibayitiddemu oba olinayo omulala gw'obadde oyagala omulala aliwa eyafunye kaadi omulala eyafunye kaadi era asinze okunsanyusa ye Nswengere ku mulundi guli yajja kaadi ne batagimuwa tebagimuwa nze nno mbadde nzijukira munne Kasonga tebagimuwa naddayo n'agamba kazireyo ku bwa kansala ndowooza n'afuna amuwabula totabula kibiina kuba muganda we ate bamuwadde kuba muganda we baamuwera n'awangula Kasolo baamuwa n'awangula
kati kuluno yazze bagimuwadde ate naye Kasolo yebuzabuza kati bagimuwadde Sengere wuyo bagimuwadde katumulabi beba b'ebitone y'omusajja byakuge nti ngenda kuba kutumbula ebitone beba b'ebitone tubaagala katufunyeyo comedian ayinza okusooka kubanga okusooka comedian kituufu balese ono gundi ono eni yabadde atuuka na Solo Loni Leini omusoyiso balese omusoyiso nolati gosooka olindemu onajje tumale okulaba by'anaakola mu parliament oba tazanye Katemba birungi ne Katemba bwamutwala ku stage akolebwa mu parliament beddako beddako ebikolwa mu parliament abitwala mu Katemba abadde babikola beddako ne batereeza n'abyanika ku stage kirungi nnyo kyongera okuwabula abantu bwe bitobe biba so wotunulya list y'abantu abafunye ekyamazima nti abantu bonna bawadde kaadi nze sinnaba kulabamu mubi naddala aba Kampala n'emirirwano Kampala Wakiso okujjako Mukono kwanga ab'Emukono bonna bakomyewo okujjako abapya mulimu oli eyali gundi wa Makerere bwe bagamba gundi aveeyo yajje kune bamuwa obwegombolola Senyonga kati kaadi oli gwe bagamba ye bagiwadde yali owe Makerere kati oyo abadde president we Makerere naye aba w'amaanyi taba mubi mufunze nupu yakoledde abantu era kyova olaba abantu tebalina bakuvaayo kuleekaana nga ku bwe kyali ku bakansala nga bwe kyali pozi ndowooza campaigns eziba bissa amaaso naye tebalina bakuvaayo kubanga abantu balabira ddala nti be basudde beebo so tusubireyo mu bano be basudde okujja independent ekyo tokibuuza nakanda nti balina bakwewandiisa empapula wababaka mati balina bazijjayo batandika wiiki ejja simanyi oba empapula bazijjayo naye tebalina batandika wiiki ejja okuwenda byabakama kati kyogamba gundi omuwulidde Joyce nga ayogera bagambye agenda kusirika kubanga akugambye nyina abantu nja babuulira ekiddako wawuno Seggona ye oyo nze simweraliikira ne bwajja kuba ku ground talina era bagenda mulonda tabayina ne bwajja yekka tabayina kati kyovola bwe simweraliikirira abo otunulamu abantu abamu bayinza ogamba nti nupu erina abantu beejjeko nga basiniya nga bo we beeyita nti balina experience tekijjikose basiniya mu nkwe si basiniya mu by'emirimu basiniya mu nkwe ne bunnanfuusi waliwo omunnanfuusi nga ye siniya mukola ebyo nga ye siniya mu bunnanfuusi kati nga bolaba mpuuga nga basiniya bobeedi abo basiniya sikola mirimu ti siniya mu mirimu siniya basiniya mu bunnanfuusi ne mu nkwe tebatiisa bantu so bejjemu oyo kawuka yagenze betusaba ennyo tebatulyaza amaanya be bantu bebadde kaadi mu bifo by'abantu abo basatu Mbwate Kamwa Obedi Bwanika Mpuuga wa Kalule Masaka omukyala amwe bantu bana mulwane nnyo muleme tuswaza mujjeye ebifo ebyo mujja tukola bubi nga abantu abo abatunakuwazza ate bakomyewo nga babawangudde ate nga mwatulaga nti muyina amaanyi ku ground mujja kuba mutukoze bubi nnyo kitegeeza balwane kubanga chance etukutte n'ekibiina kyabwe tewaliwo kyesimbyewo kubanga Mpuuga abadde tayogera nti nkomawo nga yatya dda ng'alinda ani gwe baleese Javiira sinnaba kumanya maanyi ge Javiira bw'afaanagana kuba badde babiri Javiira n'ono Looya endowooza twesiga akakiiko kalabika Javiira w'amaanyi era ayogerwako Javiira w'amaanyi kubanga yakeesimbawo emirundi egiwera ninga gwabadde alwanagana naye Mpuuga nga w'amaanyi ate abeerayo eri asingako ono Looya ono muyizi ekitegeeza ku bino ebiriwo oba ebyatuuka ku Mpuuga biyinza okumuyambako Nuupu bw'eneeba nga teyeetemyemu mu Masaka so n'olwekyo
Bumbufunze tujja kwongera okubijiba temera mu mpiso naye nga mbufunze katuddeyo tugende tulabe omukulu Mulaale tubali program tubatemedde ebitonotono ngabe twabasuubiza nti program ejja kubeeranga Lwakubiri muleme gamba nti tebaddeewo abadde batulaba n'abadde batuwuliriza mwenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubirenze njiddamu bulungi. Kakati ngenda kusaba producer Pavini atuyambe atuzeeyo mu field tulabe embeera nga bwetambula. Simanyi oba omukulu atuuse gy'abadde alaga ekkubo lyafuuse oyinza ogamba yabadde afulumansi okuva ku makya atambula agenda Buyende agenda Kamuli. Nze Wansaleke Joel ntuddeyo ku lwa munange Vicky ali eri mu field akutuusaako mbeera nga bwetambula. Producer ngambye nti gundi byatagaddemu koso tugenda kubeera nga tukomawo tukuweereze ku Mukutu Vicky exclusive. Sinkane mu updates ezirako akume atakumira mpeera mweraba.